Mu story eno ngenda kusisinkanya sister asazeewo okwatulira famire ye, okwatulira abaamukuza ng'akitandikidde wano ku channel eno, ate ng'agamba tagenda kuzikiza, ateekateeka olulumba sinziggu olugenda okusisinkana famire ye, oba kiba kibe. Lwaki abasisinkana? Bw'ayogera owulira obulumi obumuva ku ggumba n'engeri gy'afulumya ekigambo, engeri gy'asuulawo layini ng'osobola okufumintiriza ku bulumi bw'atuddeko oba bw'ayimiriddeko okwogera ekyo ekimutudde ku mutima. Saagala mwogerere, nsaba okkirize mu kusisinkanya channel eno zibeera stories, bulamu bw'abantu naddala obulamu obw'omukwano. Mr. Sozimo, ngenda kwogera ku bataata ab'enjawulo mu story muno. Mulimu tata A, tata B, tata G. Ne basista bange nga babiri, bona ba Z. Kati ngenda kukozesa sister Z, omu sister omuto anzirako. Mr. Sozimo twazaalibwa mu famire yaffe abaana 15, nga nze ndi wa 8 ku taata, ku maama ndi wa 2. Maama owange ye namba 4 mu bakazi abo. Taata abakazi abo teyabafuna mulundi gumu, nedda. Maama yasooka saamulabako, era n'abaana be sibalabangako, naye mbu gye bali kuba nali sinabazaalibwa. Maama owokubiri saamulabako, naye abaana weebali era bakulu bange. Owokusatu yazaala abaana 3, omulenzi omu, abawala 2. Abawala weebali, omulenzi yafa, saamulabako kuba nali sinabazaalibwa. Owokuna ye maama wange yazaala abaana 8, abawala 5, abalenzi 3. Maama omuto ye yajja ng'alina abaana be, teyazaalawo. Maama omuto ono okujja kwe maama ye yamuleeta, nga maama alina emirimu mingi, n'agamba taata nti owange tata S, nze ngenda kweyita S, owange tata S, emirimu mingi wano waka, badde nsaba nfunayo munnange anyambeko. Era n'aleeta mukwano gwe, paka saawa zino weebali bafumba 2. Era maama omuto nkwebaza, bambi otubeereddewo nga maama bwe yandikoze atuzaala, otubeereddewo nnyo nnyo nnyo. My step mom nkwebaza nnyo. Ajja kujja mu story olulala ku byatukoledde ebirungi. Mr. Sozimo bwakeera ku makya, taata n'ajja n'agamba taata ayagala nze S ngende nsomero ewuwe. Mu kiseera ekyo nali mu P1 nga naakatandika okusoma, ne maliriza P1 n'enjoyininga okugenda ewa taata taata G n'asaba muganda wange anzirako omuto. Bataata abo bombi baali baviira wamu nga lujja lwe lubaawula, nga bali ku kijja ewaffe. Taata waffe yasengukayo n'agula awalala. Bwe ntagenda kwogera, Mr. Sozimo bwe bwakeera ku makya ne ngenda ewa taata, ng'awo ngenda mu kyakubiri ewa taata Taata yali musomesa, ng'asomesa ku ssomero lye ntagenda kwogera. Ku ssomero okwo kwe yantwala. Bwe natuuka ku ssomero okwo ne ntandika okusoma nga sirina uniform. Taata namusanga ne mukazi we nga balina omwana omu, ng'omwana oyo twenkana naye nga nze musingako emyezi 2. Omwana oyo ye muganda wange Zedi. Omwana oyo bwe twali twenkana naye, omwana oyo baali bamukuza Lutigi oba bwekityo bwe kiri mu Luganda, nga takola mulimu, talina kyakola. Mu buto bwange bwe naliko, taata ne mukazi we baatandika okunkwesa emirimu ezitagenda mu myaka zange.
mu kugenda ku ssomero, essomero eryo lyali wala nga tutambula olugendo. Naye nga mu kugenda ku ssomero olina okukeera otereeza enju, oyoze ebintu, opanga enju yonna ogisiimuule, oyoze n'ebintu. Bwe banga mugenda kulya lumondo olina omusosola olyoke ogende ku ssomero. Natambuzanga bigere nze okugenda ku ssomero. Omwana ono muganda wange Zedi yagendanga ne taata ku ssomero, ngawo bakuleka waka ng'okyakola bo ne bagenda. Nga bagendera ku kagaali, taata ono ku ssomero yali musomesa nga asomesa nga at the same time bansa. Mujjukire mbagambye saali na uniform. Muganda wange Zedi yalina uniform. Nga tugenda ku ssomero, nga nze ngenda ku ssomero. Bwe ngenda ku ssomero baali nga basasula okulya. Mukazi wattu saali na sente zisasula kulya. Muganda wange Zedi bamusasulira okulya. Muganda wange Zedi mujjukire ye mwana wa taata wange omu gwe baali naye omwana oyo. Mama wange oyo muka taata yamala emyaka nga tazadde bambi mwana mulala. Era mama oyo yaddamu okuzaala nga nze navaayo ewa taata Bwe nagendanga ku ssomero n'ebigere nga bwe ntuuka bakwata leeti nga bankuba. Taata nga bw'alaba nga bankuba nga ajja n'agamba mumukubire ddala, tayagala kuyimuka nga bukyali, ayimuka nga essaawa zigenze. Naye ekyamazima nakolanga emirimu mingi n'olugendo lwali luwanvu. We bwatukanga mu kiseera ekya break time, taata yakwatanga essente n'awa Zedi. Zedi n'ajja n'atuula w'oli n'alya ebintu nga gwe tolina kasente. Okubazzaako emabega kuwaka navangawo ng'olumu mubeeramu ka lumonde oba kanyogo gakoolyako n'amazzi n'ogenda. Bwe mutabeeramu genda. Muganda wange Zedi yanywanga caayi ne taata ne balyoka bagenda ku ssomero. Tuddeyo wali ku break time. Muganda wange Zedi yajjanga n'atuula wendi n'ebyokulya n'alya n'abimalawo. Kyokka nga nti okubeera nga amusaba. Baidaawo ekikula kyange nakula nga bambi Allah yampa omutima omugagga, nga ndi mwavu mu ssente naye ng'omutima mugagga. Sisaba, saagala kuswala, ntya okuswala. Era weebazanga nnyo Allah okuwa omutima omugagga. Sista Zedi bw'amala okulya ne bakuba akadde n'agenda mu kiraasi nga takuwadde. We butuuka ku ssaawa ez'okulya lanchi, taata ajja n'akwata muganda wange Zedi n'amutwala ku layini. Jjukira twali bato, ffenna tusoma kyakubiri. N'amutwala ku layini okufuna emmere. We n'obeera awo nga tolya. Bwakeera ku makya maama owange n'ajja anzaala. Omanyi maama y'omukazi alambulako abaana be. N'ajja okutulambulako. Kati awo kanzireko ku sisita wange anzirako omuto. Sisita wange anzirako omuto. Yewe yali ewa taata gye. Yali bulungi nga ne uniform alina, naye yali tasomera ku ssomero lyensomerako. Yali asomera ku ssomero erituli mu maaso. Ng'ova kulya ffe n'ogenda kulya abali. Kulya sisita wange anzirako le yali asomerako, teryali wala, lyali kumpimpi. Najja otulabako ffenna. Maama bwe yajja maama we yanzijira n'akadomola, yali lita 5. Nanzijira n'essowaani, nanzijira n'ekikopo. Maama n'abireeta. Bambi
n'abimpa. Maama we yatuuka teyatuukira wa taata yenna, yatuukira wa jjajja mukyala azaala kitange oba azaala ba taata. Bw'atuukiraawo maama n'ampita n'ampa ebintu ebyo. Baidaawe obuto buno ebintu by'okola, ebintu ebyo maama byeyandeetera byanyiza maama. Maama aliwa? Maama ono muka kitange byamunyiiza. Maama ono ebintu ebyo we bimunyiiza n'abeeranga nga tayagala ndire ku sowaani eyo, naye nga nkaka nenjibwikako ku mmere, lazima njirireko nga bimanyi ekyobuto. Esowaani eno n'akadomolera ke bandeetera n'ekikopo we nabeeranga nga ngenda okusaala. Esswala zino zetusaala 5 olunaku, emirundi 5 olunaku, nga mbiteeka mu maaso. Kati Sister Zed ng'ava eri n'abikwatangako n'abisuula, naye nga mpulira kinnuma, naye nga sina wenkola ki wenjogerera. Maama owange yajja ewa taata ng'avudde ewa jjajja mukyala, n'aŋŋamba, mwana wange leeta engoye nkwolezeeko. N'agamba ne Sister Zed, nawe leeta ezizo. N'azikwata zonna. Maama owange yagenda otunulira mu ngoye nga mulimu uniform emu. N'abuuza, eno uniform yaani? Sister Zed n'amuddamu, yange. N'abuuza, ate uniform yeeriwa? Sister Zed n'antunulako n'asirika, n'emugamba, maama nze sirina ki uniform. Mu kiseera ekyo nali sitegedde nga maama yaweereza ki akasente. Maama n'agamba, tolina uniform oba olimba? N'emugamba, maama sirina. Maama n'agamba, tofaayo, taata wajja kukugulira. Agamba taata, baidaawe maama owange y'omwana ayagala omwana agende ku ssomero ng'ali simaati. Yayagala omwana agende ku ssomero ng'alidde. Maama owange alinga nze tayagala kuswala. Maama n'ayoza engoye n'azaanika, era yazigolola n'alyoka avaawo. Maama yamalawo ennaku 2 n'addayo ewaka. Eyo waffe gye twali tubeera. Omukazi alina amagezi. Kati maama yalaba nga tagenda asigawo bukyayi. Maama bwe yali addayo yayitira ku ssomero, yabuuza essomero lye tusomerako n'ayitirayo. Bwe yayitirayo gwe yasanga mu office, gwe yawa esente za uniform n'asasula n'okulya. Okubaazako emabega maama yambuza, olya ku ssomero? Nti sirya. Maama n'asasula obuugi, maama n'asasula emmere ku ssomero, naye mujjukire taata asomesa ku ssomero okwo. Kati mba ngenda ku ssomero ku Monday. Bwe ntuuka ku ssomero, headmaster n'ampita n'aŋŋamba, mujjukire taata yebbansa, naye sente baazikwasa omusomesa yali ku ssomero, n'amugamba ati zikwase headmaster. Nabazikwasa headmaster. Sente ezo ne baziwa bansa taata wange. Munnange bwe nagenda ku ssomero ku Monday, nga headmaster ampita aŋŋamba, genda wali bakupimyeko uniform. Nga bampimyako uniform, nga aŋŋamba, enkya ojja n'ekikopo n'essowaani. Nti kale, kati awali obuzibu kujjayo bintu waka, kubitwalawa ku ssomero. Jjukire taata yali ategedde ngenda kulya ngenda kunywa. Taata bwe twaddayo waka, taata n'agamba, wano tojjaawo kintu kyonna. Kati ekikula kyange mbagambe, nze omuntu atya okuswala, nze omuntu atya okunkuba biki. Kati muganda wange ono anzirako eyali ewa taata ggi, yali ansinga obulabufu, nga ye mulabufu okunsinga, nga kati ate ye yalwanyira nze. Kati neemubuulirako nti, munnange kirabika maama yasasuddeyo ku ssomero ebintu, naye taata aŋŋambye bw'ati musigenda na bintu bino. N'aŋŋamba ati nedda, nze kambuulireko taata wange. N'abulirako taata ggi. Bwe yabulira taata ggi n'angulira ki? N'agula ebintu n'abiwa muganda wange anzirako. N'amugamba bimuwe, naye bimuwe ng'agenda ku ssomero. N'abimpa nga ngenda ku ssomero, n'engenda nabyo n'embitwalayo.
era taata ku ssomero yandaba nga nze nywa obuugi ku saawanya nga neerira n'emmere. Nali nkyali awo nga ndaba nga ayambadde uniform. Munnange nga tubeerawo kati taata ono yatandiika ng'embeera zampisaamu kuba ndya ku ssomero nga wakati baagala kumpa mmere, nga wenva ku ssomero ne ntuuka ewaka biba birala. W'otuuka bakugamba kukwata lita 10 ogenda amazzi omwana w'ekyokubiri. Ndi mwana muto, nali mu myaka 7 awo, kyokka nga bannange sisobola, kyokka ewaffe gye batuzaala fe omwana atandika okukwata oba lita 10 ogenda ku luzzi ku myaka 12 ku 13. Naye nze batandisa ku myaka 7 nkwate lita 10. Ne bangamba atekeko nakali akadomola maama ke yandeetera ne mbikwatanga ne ngenda. Kati ku bbowa gye twagendanga yaliyo jjajja mwami, muganda w'abajjajja ku sayidi ya kitange. Jjajja mwami nga yakuuma ebbowa nandabanga, naye jjajja mwami nze yali tammanyi. Paka lumu yambuuza, mwana gwe oviira wa? Ne mubuulira nti nviira wa taata. Nagamba mutabanyi wange. Nagamba okay, n'asirika. Yali akyali awo. Bwakeera olunaku maama ono n'alaba nga lita 10 ne lita 5 sikyabisobola, nga nsobola kinene. Kati mbwalaba nkuze natandika okumpa ekinene kye mba nsituliramu amazzi mbuteekangamu nga gali kumpi kujjula. Jjajja ono Haji, ngenda muyita Haji ono bwe yalaba nga kiyitiridde n'ankwata n'ekidomola kyange n'akijjamu amazzi n'agayiwa mu kidomola ekirala ekyali ku bbowa, n'ankwata n'antuusa paka wa kitange. Mbuuza ono omwana omumanyi? Ati mumanyi. N'addamu yamubuuza emirundi 3, ono omwana omumanyi? Ati mumanyi. Omuyita otya? Mwana wange. Tekka ki era olijjawa erikkiriza okuwa omwana omutono ekidomola okugenda ku luzzi? Ekirungi yabasangawo taata ne maama. Maama yasooka okwogera ng'emmanyi abakazi tuli bazibu. Ayo omwana mwennyini yakwata ekidomola, teri amugamba kikwata. Kati muganda wange n'awulira anzirako n'ava eri nga zivuddeko. Mbagambye yali asinga obulabufu. N'agamba, wamajjajja mwami bakulimba. Ekituufu kiri nti oyo omwana abona gw'olaba oyo muganda nga abona ekidomola be bakimuwa. Haji n'agamba siddamu mulaba ku bbowa okuggyako nga amulaba nakadomola katono lita 5 oba lita 3. Kati olwo ne batandika okuŋŋamba kati kwata lita 5 nayo olina okusomba ebidomola eby'amazzi 2 bijjule, kyokka bbowa eri wala gye tugendako ku luzzi, ng'olwo ntandika kusomba. Kati jjajja mwami oyo Haji nakyo kyamunyiiza lwaki nsomba nnyo amazzi bwe ntyo. Era najja n'abagamba kati katudde mu kkubo tugenda ku ssomero. Mr. Sozimo ekyankwasa ennaku era kyentagenda kwerabira paka ssaawa zino. Ekisooka Mr. Sozimo ojjukira twatuuka ekiseera esente ne ziggwayo ze bansasulira okulya. Maama yali yasasula ttaamu 2. Kati n'ennyingira ekyokusatu. Mujjukire maama yajja nga tumazeeko first term. Kati n'ennyingira ekyokusatu bwe ntukka ekyokusatu sente tewaali. Kati sirya awo we waali vaayo mpite. Kati mu kkubo ndi mu kyakusatu jjukira tukomawo lwaggulu essaawa zigenze. Olina okweyo n'ogenda ewaka okukola emirimu, enjala ekuluma, olugendo luwanvu. Bwe ntuuka mu kkubo, natuuka mu kkubo waaliwo oguti nga waliwo alidde ffene ng'asudde ekintu naye ng'aleseemu obufenefene na bino ebintu simanyi bwe ngenda biyita. Nze gwe mulaba nakwata ekintu ekyo ne nkituulako, sigenda kwerabira. Bwe nkijjukira mpulira ng'omutima gutoonya amaziga. Ne nkikwata ne ntuula mu kati ne ndya nga mpulira sirina maanyi gatambula. Ne nkimalamu bwentu ne ngenda ku bbowa ne nywa amazzi ne mpulira nga nfunye obulamu. Kati omusajja yali wali ku mabbali nga ndaba, nze saategeera. N'ambuuza, mwana gwe oviira waani? Sibalimba saddamu nasirika kubanga bwe naamugamba ajja agamba taata yali mukubi ng'ajja kunkuba. Ate taata yali mumanyifu nga bammanyi. Saddamu. Omusajja n'aŋŋamba, mwana gwe ekintu ky'olidde kigenda kukulumya mu lubuto.
wabula bw'otuuka ewakafumba k'amajaani onyweko. Ne mugamba kaale ne ngenda. Kati bwe nali nkomawo ku makya ate okugenda ku ssomero, omusajja bambi nampa enusu 2 n'angamba ojja kulyamu ku ssomero. Bwe natuuka ku ssomero bwe zaatuuka essaawa 4 ngenda okugula ebyokulya naye nga ndi kutya tebandaba. Bajja kumbuuza ani akuwadde akasente? Bannange temugabanga baana bammwe. Ani akuwadde akasente? Era natuma munnange n'agenda n'agula nemuwaako 10 nange ndyeko 10. Kati neneefuula ng'oli yampaddeko nendya. Kitasuzimo nabonaabona mu kiseera ekyo. Kati mu kyokusatu ekyo mbagambye bwe ntagenda kwerabira ebintu 2. Nkyali mu kyokusatu entuuka mu 3rd term lwali lumu wakaawo twali tetulima lunaku Lwakutaano, nga buli Lwakutaano mama akeera kufumba nga nze mukazi watu S ngenda n'enima naye nga Zedi talima. Zedi yali takola mulimo gwonna ewaka. Zedi okujjako okulya gwali gwe mulimo gwe. Allahu akbar. Naye kirungi mama nkwebaza wanjigiriza emirimu nga nkyali muto. Nkwebaza era nsaba Allah abawangaaze tata ne mama abawangaaze bambi mulyeko ku nsimbi yange. Akukola obubi gwe tomukola bubi. Mr. Sozimo mu 3rd term mwembadde ndi mu kyakusatu. Kati olwo ntuuse mu myaka 8. Olwokutaano lutuuse ngenda okulima. Yali holiday nga tugenda mu 3rd term nzijukidde. Kati bwe nagenda okulima kabusiru ono nga ngamba leero sigenda kulima lwaki bo tebalima nga nze nnima. Okubazzako emabega muganda wange ono anzirako omuto. Olumu yabbanga emmere nandeeterako ng'agibba nandeeterako. Naye we yali taata gwe yali naye eggi taata yali amwagala nnyo nga maama aliwo namusosolamusolamuuko naye nga taata yali mukambwe nga maama oyo atyani atya taata. Kale nga amwagalamuuko olwa taata. Yabbanga emmere nandeetera. Kati namubuulirako nti bantuma okulima Olwokutaano naye leero sigenda kulima. Naŋŋamba tolima mwana ffe tolima. Kati bwe nakwata enkumbi n'engenda naye ng'olengera wali wengenda okulima we baŋŋambye okulima. Nentandika waliwo bino ebisubi ebikula nga byeyanjala bwe biti. Simanyi bwe ngenda biyita mu Luganda sikimanyi naye bikula nga byeyanjala bwe biti nga bigimu. Biteekako obuntu obw'obulo oba mu buyita bulo obwe bakolamu akalo. Biteekako ebintu nga bikuze bwe bityo. Kati bye nagenda nga ntemamu bwe nti nga binnyumira nga ntemamu bwe nti accidentally natema mu kifo ky'okutema ekintu natema mu kigere kino ekisajja nentemamu wakati pa munnange nentemamu. Omusaayi ne gulyoka gujja. Kati bambi nakwata ekigere nenkwatirirawo bwe nti nembuukabuuka paka wali ku nnimiro bagamba ati mbadde nnima neneetema nenteeka wali enkumbi olwo nentandika okukaaba naye nga nkaaba ntunula abantu tebandaba ate taata nkube eba namubuulira. Kati Katonda n'ayamba ekigere nekisirikamuuko. Kati nentuula nentandika okwata enkumbi nimerimewo okwakatonotono ngambe nti mbadde nnima. Kati nkwata enkumbi nyimuke ngende ate enkumbi teyava waggulu ate neddamu nenkuba mu kugulu. Ate awo nenkuba omulanga. Kati we nakuba omulanga muka taata ggi n'awulira yali ava yakunoga miyembe najja n'aŋŋamba gwe gw'otamanyi nga maka gaffe tetulima Lwakutaano ekikulimya Olwokutaano kiki? Ne mugamba maama nfa jangu onyambe. Maama nfa. Omukazi yatuuka maama yagenda otuuka ng'okugula omusaayi. Yali ayambadde gomos n'asibulako omusibiro. Kati neyeesibisa kino eky'omu mabbali kino ekigwa eno n'eno neyeesibisa n'akwata omusibiro ogwo n'ansibako. Si guno omusibiro omunene buno obutonotono n'ansiba ku kugulu. N'aŋŋamba ati osobola otambula? Ne mugamba maama sisobola. N'aŋŋamba kati ngenda kukuyambako. Kwata omukono guno
omukazi oguyise mu kikwawakwawa kyange kino nange nkwata ogwange omusajja nkuyise mu kikyo tutambule mpolampola paka ewaka enkumbi kanjitereke nti kale maama nakutwala enkumbi yange nagitereka nankwatako ne tugenda. Mr. Sozime ekyankwasa ennaku waka natuuka nga bazimbi weebali bazootereza enju ya taata yali nga waliwo awatoonya. Taata ono yatulengera. Taata teyalina nsonyi. Taata teyalina nsonyi n'agamba ate muomujja nga mwererejja muomujja nno nga mwererejja ate oyo omujjeewa gw'okwaseko alinga omuyi agenda okufa enkya. Olina empulira ennaku nendowooza taata wange gwe naleka eri maama wange gwe naleka eri. Taata ono n'ayogera ekigambo ekyo maama ono muka taata gye n'amuddamu n'amugamba ati nkubuulire bwonzanyisa nja kuvuma wano omanyi tetulima lwakutaano. Omwana w'omuntu w'obanga tomwagala omulekanga n'agenda ewaabwe. Omulekanga n'agenda ewaabwe. Nze bwe ndi ne muganda yo wali ondaba nga mutwalo olwokutaano nti genda olime mukola ebikola nga mmwe bemukola ono ogamba ffe kusirika tetutegeera oba tetubiraba oba tetubiwulira tubikoye. Lwaki tobatwala ne Zedi ng'ate benkana bombi ne balima? Lwaki otwala ono yekka? Omwana mutwale mu ddwaliro awatali ekyo ojja kunfunamu obuzibu. Taata n'agamba atuula awo njamutwala. Taata teyaddamu yasereka. Mukazi we yali mu kiyungu ng'afumba yasereka. Maama ono eyandeeta n'atambula n'agenda ewuwe. Abazimbi abaali waggulu bantunuulira ne batuuka ogamba taata situka otwala omwana mu ddwaliro. N'aŋŋamba naabako omusaayi nja kukutwala. Abazimbi baamaliriza ne bagenda. Nga maze onaaba omusaayi nyambadde ntudde. Mr. Sozimo nkubuulira amazima nze gw'olaba. Allahu akbar. Allah ye yamponya tebantwala mu ddwaliro. Maama ono muka taata gye yaŋŋamba gwe mwennyini weejanjabye awatali ekyo ekigere kigenda kuvunda. Kubanza bwe nakuwa amakenda ne bagalaba bajja kunyiiga. Kati n'agenda n'abuulira jjajja mukyala. Jjajja mukyala n'ampita n'aŋŋamba nedda teweerumya jangu nkujjanjabe. Natambuliranga okugulu kumu nga mbuukabuuka ne ngenda paka wa jjajja emirundi 2 olunaku nga jjajjaba emirundi 2 olunaku. Allah yayikiza omwo n'empona. Munnange terwalwa ate nga tugenda okumulika enswa. Twamulikanga enswa ekiro. Kati enswa ekiro jjukira Zedi bamuleka mu nju nze banteeka ku kiswa kyange ekiro mu nsiko. Bo babeerayo ne mukazi we ku kiswa nze mbeerayo zeeka mwana muto myaka 8. Kati awo tuyingidde essomero 3rd term tutandise osoma. Naye nga mbeerayo n'enfumitiza ne ngamba kati omuntu bw'ava eri najja nanzijjako omutwe mu nsiko muno. Naye nga sina kyakukola. Munnange naye nga bakugamba nga mugenda y'enswa bw'otafuna nswa kujjuza jjaaga nga 3 togenda kulyako wadde n'enswa egwa. Musimanyi bamuziyita nswa bamuziyita mutya mu Luganda simanyi. Togenda kulyako wadde n'eki n'emu. Nga nfuba nnyo olwo nzijjuze naye nga jjukira Allah yaleeta enswa sigwazireeta okubonaabona. Naye ng'empewo ekufuuwa tolina kasweta oyambadde kagoye ka mikono mimpi n'ovaayo nga wennonyogoga kyokka bw'ovaayo muvaayo nga bunaatera okujja teri kudda mutulo kutandika mirimu. N'olyoka osumagira mu kiraasi ne balyoka bakukuba engolo ne balyoka bakukuba emigo egy'osumagira ne balyoka bakubuusabuusa mu kiraasi. Munnange kati lumu nali nva ku ebyo mbu biswa byabwe ndi kukaalakaala n'enswa zange mu kiveera neetwise n'engwa
oba kiki ekyantegamu jjukira kiro mu nzikiza nakatooki tekaaka bulungi nengwa bwe nagwa ku kintu ekyama oba mukiyita muti amakovu nekijja kinsala era n'enkovu nkyali nayo njagi ndiragako n'abazzukulu mpozi story eri yali nti obulema bwe yafuna mu bufumbo nze obulema bwe nafuna ewa kitanga omuto nga ngwako ekyo ekitu nga kinsala anti awatali wammwe tolina kyoyogera maama nga mbuulirako maama mukatata maama labako nga banange ekinnuma ng'omusaayi nga ngamba sibawo ekigoye onaabe otandika okukola emirimu yangu wakate bukedde enkeera ogenda ku ssomero nga nsibawo nga ntandika kukola mirimu Mr. Sozimo ebbwero lyanuma nze nentuuka olekera ogenda ku ssomero kati taata B awo wajjiramu taata B najja mu wiiki yennyini eyo tulaba naye ng'ebbwa liwunya jjukira ndi mwana wa myaka 8 tebanfaako teri wadde akakerenda ekiseera ekyo jjajja mukyala yali afiiriddwa taliiwo maama ono naye yali afiiriddwa taliiwo yagenda ewaabwe maama ono yanzija eri nga neetemya enkumbi muganda wange yali waali omutanzirako naye nga talina kyakukola kati taata oyo B bwe yajja otulabako nengenda omubuuza naye nga sobola fukamira bulungi nangamba mwana wange leero tolina mpisa nga tofukamira bulungi nemugamba taata ndina ebbwa n'alitunulako yayimuka mu ntebe gwe yali n'ayita muganda we gwe jangu wano omwana ono ebbwa lino lya ddi omuteekako amakerenda oba nedda wamutwalako mu ddwaliro oba nedda n'amugamba oyo omwana naye nze mujjanjaba naye ebbwa teriwona oba omubiri gwe gwakula gutya naye nga bambi neebaza akiteba Allah omubiri gwange tegulwalira nnyo kiri awo naye ebbwa eryo lyalwala jjukira bulinaku okola emirimu olikozesa ekigere bulinaku okifunamu okubuuza okukola emirimu okukola ki wano ku ntumbwe wano oba bagiyita ntumbwe ebbwa kwe lyali era n'enkovu ekyaliwo munnange taata oyo nga nkwata nga ntwala mu ddwaliro nga batandika kunkuba mpiso nga bampa amakerenda nga taata agamba mbadde nsize kumala nnaku 2 naye ng'omwana ono tawonye sigenda kuva waka wano era taata ewa jjajja mukyala waaliwo enju ey'abagenyi nga jjajja waaviira nga gundi waaviira taata B taata oyo bambi mwebaza nsaba Allah amusonyiwe ebyamusobako nsaba Allah akugaziyize kabuli ne taata G naye yafa nsaba Allah amugaziyize kabuli amina ya rabbi taata nga amponye ebbwa bw'atyo bambi taata teyalaba ku future yange wandibaddewo taata wamponya nga mpona Mr. Sozimo sikulimba muganda wange ono yeyampa amagezi anzirako nangamba ati nkubuulire kasita omalako 3rd term eno gamba nti oyagala kugenda kukola ki kuwummulako ewaffe kuba nange ngenda taata wange namugambye nti ye munange ate lwali olunaku lumu nga basala ffene waka basala ffene muganda wange ono Zedi owa taata ng'akwata akambe ng'akateeka mu kyoto ng'akambe kajja ekiti kiri nga kisigalako kitono kati maama agenda mu kiyungu watuuka mu kiyungu alaba omuliro mungi jjukira ekiyungu kyali kya ssubi it was a glass thatched house munnange akajjamu akwata akambe akalala asikayo kali ng'agamba gwe esi nti jjukira awatali wamwe buli kibi gwakikola gwe esi jangu wano jangu lwaki okwata akambe nokateeka mu kyoto nomala n'okalekamu ng'amugamba maama nkwegayiridde tonkuba naye maama sinze yaani nga Zedi avaayo ng'agamba yeye kirabe kyokka jjukira awo balina omwana ogwa nga maama oyo atandika kunkuba eno bw'asuna bw'akuba eno bw'asuna
nga taata yali muli mu nju ng'avaayo. Kiki ekiri wabweru nga maama amubuulira nga ngamba taata nkwegayiridde, ngamba maama alekera okunkuba, ekituufu Zedi yataddemu akambe, wano abaana tuliwo babiri, Zedi yakataddemu sinze obwedda njera lujja. Taata ye Zedi nga taata ngamba osaaga wano Zedi wamulabako ng'akwata ku bwambe, wamulabako saagala awamiriza mwana wange, bw'oba okoye wano genda ewamwe, genda. Jjajja mukyala yali waali. Bataata abato mulekera otubonyaabonya, bataata abatatuzaala mulekera otubonyaabonya. Taata G naye yali waali. Munnange taata ono kye yakola sigenda kyerabira. Taata nakusonyiwa era nsaba Allah ansembereze riziki yange. Taata oli okukasente kange, nkuwa okukasente kange okalya wadde waŋŋamba nga nti sigenda kugasa, sirina kyengenda kugasa. Nsaba Allah abawangaaze muli okukasente kange, nsaba Allah akkirize mbaleetera okukasente kange mulye. Maama nkugulire ku gomosi, taata nkugulire ku kansu, mwambaleko. Era Mr. Sozimo nkubuulira, sikusuubiza naye nkubuulira. Taata oyo ngenda kugula kansu, ngule gomosi ntwalire maama. Bajjanjaba jjajja mwami azaala kitange, baamujjanjaba. Taata n'atuuka okufa ng'afiiridde mu mikono zaabwe. Nja batwalira ye maama owange anzaala, namugamba nti ngenda batwalira, agenda kulowooza nti ngenda beebaza kujjanjaba jjajja mwami azaala kitaffe, naye mu butuufu ngenda kubeebaza kumbonyaabonya kwe bambonyaabonya. Naye ngenda bagamba taata ne maama bambi mwebale kunkuza, maama webale kunjigiriza mirimo, bambi mwebale akaseera ke mwankuumako nakasiima. Ngenda bagamba, ngenda kibagamba munnange. Taata ono kye yankola wembadde, taata ono kye yankola, taata yakwata omugulu gwe. Taata yali omusajja omukubi. Ku ssomero baali bamumanyi nga bwakukuba oluyi atirisiti akukuba embooko takukubye luyi. Nga bwakukuba oluyi osobola okulaba ensi za Afirika zonna. Atirisiti akukuba kibooko atakukubye luyi. Taata yasooka n'ankuba oluyi. Nentandika okulaba ensi za Afirika zentanaba kusomako mu kyokusatu kyendimu, nga sinaba kuzisomako. Nentandika oziraba, nenzirako nendaba enzikiza. Taata teyakoma ku ekyo, n'akwata omugulu gwe. Taata yankuba tteke. La hawula wala quwwata illa billah. Eyo tteke sirigyerabira. Muzzukulu wange njajje munyumizaako etteke ye bankuba. Taata yankuba tteke. Taata bwankuba tteke, tteke yanzija wansi Mr. Sozimo. Jjukira ebiyungu bino baabizimbanga ebyessubi nga bateekako akasongovu waggulu akakati akayitamu. Taata bwankuba etteke, etteke yanzija wansi, okugulu ne kunsitula ng'omuntu gwe balinga gwe basitudde n'akapiira, oba akapiira ke basitudde nga batwala waggulu. Etteke eyo nendeeta nempisa waggulu ku kasolya ak'ekiyungu
nembuuka nengwa wansi nze okutegeera nategeera nga ntuuse ku kasolya awo saddamu otegeera okuddamu otegeera nategeera nga zenna ntobye ng'abantu bajjudde ng'olujja lujjudde abantu naye ng'ekinkubya kyekiki kambe kentateeseemu nga Zedi yakateeseemu omwana waabwe. Zedi bw'oba gy'oli ng'obijjukira naye kyemanye kirabika tobijjukira naye nze mbijjukira. Zedi wankubye etteke, Zedi wankubye etteke naye mwana wa maama nsaba Allah akwongera obuwangazi nkwe ku ssente yange olyeko. Mr. Sozimo ebyaddako muganda wange anzirako ye yanyumiza. Bwe muganda wange anzirako yava eri n'ejjinja akube taata n'amugamba ati osa omwana wa kitange, osa omwana wa kitange, nze ngenda kuddayo nti ewaffe nga ndi omu otwajja ababiri. Bwe muganda wange bw'ate bwe yakaaba. Kati jjajja yanyumiza enkaaba ya muganda wange ye yakaabamu. Kati taata mbu yasigalawo ng'ayimiridde amanyi nfudde. Kati mbu jjajja mukyala yava eri n'entebe najja n'agikuba taata n'amugamba naawe kankutte nga bw'osse muzzukulu wange, naawe kankutte mufe babiri nfiirwe babiri, ekyo kiggwe. N'amukuba entebe. Bwe yamukuba entebe taata yateekayo emikono, entebe n'ekuba ki? Emikono. Ne bamuggyako entebe ye bamukubye ne bagiteeka wali ne bakwata taata gundi jjajja mukyala mbu ng'ali kukaaba nnyo ne bamutwala ewuwe. Ne bakwata muganda wange ng'ali kukaaba mbu ng'ali kukaaba ng'aneetoolooza bw'ati, muganda wange anzirako ng'aneetoolooza mbu ng'awo muka kitange asirise. Muka kitange ejji oli eyankwata ku mukono nga neetemye enkumbi ayimiridde naye bimuweddeko, abantu bibaweddeko. Kati mbu luvannyuma taata G yali mu kinaabiro mbu ng'anaaba n'avaayo n'agamba muganda wange ky'okoze kibi, naye amazima ddukawo kuba bagenda kukusiba, amazima dduka bagenda kukusiba, nze kambibeeremu. Taata G ye yali omuto, ye nkoma wa bataata munnange. Nagenda okudda engulu nga buzibye n'okuziba nga buzibye. Ndooka nzira engulu bw'era bagamba nedda tetugenda mutwala mu ddwaliro bagenda tusiba. Bwe baleeta omusawo n'azijanjabirayo waka. Munnange bwe nzira engulu ne batandika okunyumiza, naye bwe banyumizanga nga mpulira obulumi ne nzijjukira bye bankoze mu kusooka ne mpulira obulumi. Kati etaamu bwe yaggwako kati ne tugenda mu luwummula. Muganda wange anzirako mujjukira yali ansinga amagezi n'aŋŋamba kwata engoye zo, nze taata agenda kutwala lunaku lwakuti. Jjukira ewaffe yali wala nnyo nga bw'okiwulira nga tutambulirawo amasaawa 8 okutuuka ewaffe. Lunaku gundi nze tugenda kutambula nti kaale kwata engoye zo ozikweke. Nayiga ebyokunoba nga nkyali mwana muto. Kunoba nakuyiga okunoba nga nkyali muto. Munnange nga nkwata engoye zange nga nziteeka mu kaveera, nga ngamba teeka mu kaveera akatayisa amazzi, teeka mu buveera nga bubiri. Obugoye nali nabutono by the way, era akadomola sowaani biki jjukira byali biriwo nabirekawo. Kati biri bye bangulira ku ssomero nabyo nabireka ku ssomero. Munnange nga mbeerawo nnaku 2 na 3, twamalawo ennaku nga 4 ne tulyoka tutambula. Kati okutambula tutambula tutya? Kati nga ngamba taata, taata njagala ogendako ewaffe okuwummula. Nga taata ngamba nedda, gwe taata we yakumpa era bw'okula nze agenda okufumbiza. Myaka 8 gwe bali mu kubalira kufumbiza, atagenda kunfumbiza buti. Naye mu kifo ekyokumbalira ati
bakumpa nzagenda okusomesa paka ku diguli ate yaŋŋamba nzagenda okufumbiza era nzagenda okusalamu emaali. Munnange kati nga buli kimu nga mbulirako muganda wange anzirako nga ŋŋamba sha ekyo nakyo kasita engoye wazitutte. Nze taata owange kyemugamba kyawulira. Agamba taata gye ng'amuliiramu n'engoye yazigyewo biki nga kati amugamba mugambe yebbe ajje wano njogere naye nga ngende wa taata gye ng'aŋŋamba mwana wange njagala kukutwala wammwe naye bw'otuuka eyo togamba nti taata ye ono yandeese. Kati taata ono ng'aŋŋamba kati ku makya z'okuka nnyo ssaawa 11 tusimbule eze z'okumakya nga bwakakya. Munnange ku makya bwakeera nga mpitamu Mr. Sozimo nze gw'olaba nanaabira ddala lwaggulo nayambalira ddala engoye zengenda okugenderamu. Jjukira saalina sweta era nayambala ya muganda wange nze nava buto nga ndi mutono paka saawa zino amwe potable girl paka saawa zino potable woman not girl. Munnange taata nsuubira bagenda ozokka ku makya nga siriiwo. Kati mbu taata baazukka nga babuuza yonaliwa nga babuuzako ye muganda waaliwa ati awo yagenze wasenga we gundi. Kati taata gye yakubira senga n'amugamba nti we bakubuuza bagambe nti muganda wange omutanzirako ali eyo. Kati waayitawo mbwe ennaku nga 2 senga n'abagamba ati ono ye namupakidde n'agenda ewaabwe ye yagenze olwo bagamba muganda wange anzirako. Kati batandika omwana yabuze. Kati taata bwe natuuka ewaffe taata ye yabagamba taata nzaala mwana temumunoonya omwana wo naali eno omwana atuuse. Kati taata gye yatuuka n'aliramu muganda we n'aliramu taata wange nti owange kiriwe kiti nze nzigyeyo omwana ono. Amazima gali nti tomugamba nti nze amuleese naye omwana ayagadde okujja nga tayagala munnaaje amulekeyo. N'amubuuza ati waliwo obuzibu? Taata wange yabuuza waliwo obuzibu? Nedda tewali buzibu bwonna. Ng'ambuuza maama esi waliwo obuzibu? Nti nedda. Nga maama ambuuza mwana wange oli bulungi? Nti maama ndi bulungi. Ojja kuddayo wa taatawo? Nti maama nja kubuulira tofaayo. Naye Mr. Sozimo sibuulirangako maama sibuulirangako taata. Wano wensoose okwogerera ebyo ebigambo ebyokumbonyaabonya. Saabuulirako maama saabuulirako taata era tebakimanyi. Nagamba muganda wange ansirako nti togeza kwogera. Kati mbwawo nange nzizeemu amagezi ng'ana oli okwogera. Togeza kwogera bw'oyogera taata ne maama bagenda kukyawa muganda waabwe. Taata agenda kyawa muganda we maama akyawe mulamu we. Togeza nti mwana wa maama abooluganda tobakyayanga. Togeza. Muganda wange naye yesibikira era muganda wange ye yamala n'addayo wa taata. Taata teyabula nsonyi taata ekyomula bwe kyaggwako ekya 3rd term ngenda mu kyakuna yajja okunkima. Bwe yajja okunkima ne ŋŋamba maama ati nze sigenda kugenda. Taata waffe atuzaala musajja musirise naye bw'ayogera ekigambo omulundi ogwo ate bw'akyogera takiddamu ate kyayogedde aba akitegeeza. Taata n'aŋŋamba mwana wange genda ewa kitaawo yagenda okuweerera mpaka bw'onaamala P7 bw'otuuka senior okomewo nkusomese. Maama n'ayita taata ku mabbali anzaala simanyi bye baayogera. Maama n'akomawo n'aŋŋamba ati ojja agenda nga sooka olinde. N'agamba taata nti nedda katumugulirako bye tumugulirako tujja kumuleeta. Munnange maama ono n'akomawo. Bwe yakomawo n'ambuuza mwana wange ndi mukwano gwo. Mwana wange olinga muganda wange wadde oli muto. Mu butuufu mbuulira kizibu ki ekikugaana okuddayo wa taatawo?
ne mugamba nti maama mu butuufu tewali nsonga, maama tewali. Naye nga muganda wange ono ye yali yakola ki? Yaddayo nga ye taata yamukima n'addayo. Naye ŋŋaana okugenda era tebantwala. Ne nsomera ewaffe okuddayo okuva bwe navaayo nga nsoma kyakusatu. Okuddayo n'addayo nga ndi mu siniya ya 2. Ate nk'ekyenzizaayo kukungubaga. Nga nkungubagani taata G yali afudde. Taata wumula mirembe nsaba bakitibwa Allah kuwa ekiwumula ekirungi. Akugaziize kabuli. Amina ya Rabbi. Taata yali afudde oyo G. Yali ne sisita wange omuto era yamala kufa. Sisita wange omuto n'alyoka avaayo. Sisita wange yavaayo ng'ayingidde ekyomusanvu yali first term. Munnange paka na saa zino ne sisita wange tabuuliranga maama ekyanzija wa taata. Naye yasirika. Sisita wange nkwebaza webale sirikira kyama. Nsaba era obeera omukazi omulungi bw'otyo okuumenga ebyama mpaka n'ebyama by'omu kisenge n'ebyabbaawo bikuumenga. Mr. Sozimo bwentyo bwe nava mu bulamu bwa taata oyo. Era nsaba Allah nsembereze risk nzireyo. Taata ngenda muwa ekirabo nga bwe nkugambye. Naye kyenkubiriza bantu bange Sozimo family, abakyala n'abaami, ab'obuwala n'ab'obulenzi, abaana kyembakubiriza mufube nnyo temugabanga baana bammwe bamaada mufe n'abaana bammwe. Akuwa omwana ye Allah, ajanjaba omwana ye Allah, aliisa omwana ye Allah. Buli kimu oyo gwotalabako yamanya obulamu bw'omwana wo bwe bugenda otambula, yamanya future yo. Togabanga mwana wo gwowa mwezaalira, beeranga n'omwana wo. Nze nakoma ku mugo gwa ntaana bw'olaba saafa we bambuusa ekiyungu, entuko zange zaali tezinnaba kutuuka. Temugabanga baana bammwe, mbeegayiridde mufe n'abaana bammwe okuggyako ng'ofudde. Era nze nagamba siriddayo ogaba mwana wange okuggyako ng'ali wa maama wange anzaala. Omuntu atali nannyini mwana amukola kyonna ky'aba ayagadde nga taliimu wadde ensonyi kugamba nti oba omwana ono oba balowooza nga tetugenda kkula. Ate ekintu ky'okoze omwana omuto tasobola kyerabira. Kati nze taata kirabika beerabira oba naye nze nkyajjukira. Naye maama oyo muka taata ebambi Allah yamala n'amusaasira n'amuwa abaana abalala. Naye kali ke baŋŋamba kali nti togenda tugasa. Nsaba mbatwalire ku ssente zange baziryeko, mbaweeko balyeko, mbagaseeko. Era ne muganda wange Zedi gye yafumbirwa, bambuulira gye yafumbirwa, era gyali aliko abaana be 5. At least naye bwe ntamuwa ku kasente at least mpeeko omwana we akasente. Agambe nti yono gwe nateeka akambe mu kiyungu mu kyoto ne bamukuba etteke yono. Era sisita oyo naye okuddayo okundabako yandabako nga ngenze mu kukungubaga taata oyo G ng'afudde. Mr. Sozimo bwe bityo bwe biri. Era nkubiriza ba hasalas, ba kadamaz ne basekadamas. Ye mwateeka abaana bammwe, baana ba maama, baana ba taata, baana ba ssenga, baana ba kojja, baana ba neighbor. Tosuulayo gw'anaagamba, teweesuulayo gw'anaagamba. In fact wuliza ku mwana wo gy'ali, embeera gy'alimu. Wuliriza in fact manya embeera omwana wo gy'alimu. Togabanga mwana wo lwabwavu. Mbukuba ndi mwavu oli alina akasente agenda asomesa omwana wange. Tokikolanga. Muwa akatono k'olina. Allah wasaasidde nti awo aba akome at least naye ng'olina omwana wo. Omwana wo omuntu kyayagala kyamukola. Nga sisita yanyumya ssengaawe. Bannange nawuliranga nfa. Bannange sagala nakuddamu byogerako kambireko ebyo kuba owulira ng'okaaba bannange. Naye nga bannange temugabanga baana bammwe mufe n'abaana bammwe. Muli akatono ke mulina mulye mukene oba mufumba nnyaanya omutali kabuto mufumbe mulye mufeeyo nnyo okumanya abaana bammwe gye bali. Naye bambi tusaba Katonda oyo ateebaka Allah ow'ekitiibwa bambi osaasira basingo mothers. Bannange basingo mothers mwe baloowerera abaana bammwe ng'olina sitoole eyo bambi togituulako jangu ogituwe abamu tuyigire ku eyo. Nze njigidde mu sitoole zammwe, njigidde ku bigambo Mr. Sozimo byasooka otuwa Kigula Luggi n'Ekiggala Luggi, ebigambo ebirungi byatuwa. Mr. Sozimo yagambanga nti ogamba nti obirabye kumbe waliwo ebisinga.
kituufu waliwo ebisinga. Masses Quality Beddings bambi webala okutunda ebintu eby'omulembe. More blessings bambi in your business. Aisha Najemba tukwebaza webala otuleetera ebibajja ebirungi, webala otutaasa abafere n'owaddembe ebyo properties ow'amataka ow'ekyapa bambi naawe webala otutaasa abafere, webalire ddala maama. Bambi neyanzegge Mr. Sozimo mwebala okumpa obudde bwammwe. Story eno njagala okukkiriza nti ekusanze okola oba oteekateeka okugenda okukola, could be onyuse owujjaddeko oluvannyuma lw'obukoowu obw'ebbanga eggwanvu ng'oyiriba. Otandise okutegeera newankubadde waliwo ebikuwugula ebikusoomooza here and there ku mulimu gw'okola, naye oteekeddwa okusigala ng'oli ku mulamwa olw'ebyo by'oyagala okuba ng'oziyiza obutatuuka ku ggwe, obutatuuka ku baana bo n'emirembe egiriddako. Ekimu ku byenziza ennyimbirira bwe bwavu obuli e Uganda, ng'obwavu bwokka buvuddeko ebintu bingi. Waliwo abantu nga singa tebwali bwavu nga baali badde bali mu bifo eby'amaanyi olw'okuba bafuna omukisa ogw'okwakisesinga amasomero ne bafuna ebyenjigiriza ebigwana. Olwaleero eriyo abantu abatandibadde mu bufumbo obubakaabya amaziga, obufumbo obw'okwesika ebitogi ku makya mu ttuntu akawungeezi, naye ng'ekyaleeta ekyo bbula lya nsimbi, obufumbo neerabikanga safe landing ne bulabikanga ekiddukiro. Oba obadde oweddemu amaanyi, lowooza ku mwana gw'oteekateeka okuzaala ng'ojjukira obulamu mw'ozaaliddwa, obulamu bw'okulidde, obulamu obubwo, obulamu obwabo abakwetolodde, emikwano, ab'eŋŋanda. Kiruma nti olina bye waliko e Uganda, olwedde bwe twogedde bino bikukutte mu mabwa. Sister ebisinga abisamarizinze bulungi ng'agamba kola follow up okulondoola omanye omwana wo gye wamuleka ali atya. Bwe bakugamba nti ali bulungi, ogeraageranya ali bulungi gwe bakugambye n'ali bulungi ng'omwana we yennyini yakyeyogeredde. Lwaki omwana gye wamuleka tebamukuwa ku ssimu? Lwaki buli lw'okuba essimu bakwetoolooza? Lwaki tebamukuwa ku video call? Why? Lwaki bw'oba oyogera n'omwana wo in the background mulimu omuntu gw'owulira ng'alabika ng'amupokera ebyokwogera? Okukola okola naye kawabeerewo ekiseera ekigere ky'osalawo nti ngenda kufunayo kano ku kyeyo mbeere mu baana, kubanga n'okubeera mu baana bo kikulu. Teweegomba abaana bo kukula nga banyumya obulamu bwe buti naye nga wali ku kyeyo, wali ku mawanga onoonya ssente. Kirigasa ki ng'abaana tebafunye kwagalwa, tebafunye guidance eya maama eya taata, naye ng'oli awo buuka mawanga boda ku boda onoonya ssente? Ennungi ozinoonye ne tulowooze n'ekyokubeera mu baana nga nakyo kikulu. Kale bw'ogenda okuvuba, vubayo ebisoboka, vubayo ebitonotono ebinaakuyamba okubaako w'oyimirira obulamu butambule. Bw'ona olinda ebingi njala kukakasa ojjukira bw'wagendanga emyaka gyo gyali 3 yali target, kati oli mu myaka emeka ku kyeyo. Ebizimbe bye tuyitako ku makubo mulimu ekikyo, kati ofaaki abaana nga bali eri babonaabona. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimwokomi mutukuvu bibeere nga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama akunsaasirire, Mukama akunjagalire, okutobako, okufubako, akusobozese okutuuka ku ebyo by'oyaayaanira. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja tuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira ng'afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka
buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka, osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.